Lydia Jasmine mubadde bulijjo mumubuuza era avadde ku lujja era lwaki tebamuwasa era tukola ki we twogerera yabadde n'omukolo era twategeddeko nti yabadde nika embe yabadde nika so saawa yonna emikolo gijja okwanjula n'ebisigadde naye nga tumwagaliza birungi byereere era mukama muteeremu obwangu byonna bisobola okuba nga bimutambulira bulungi awo tuvuddewo bannanga abantu bawanda muliro eri omugenzi essaawa ya kakati Kalangwa abe Kayunga buli omu amulojja bibye era abantu batandise okujaganya nakugambyeko nti sometimes waliwo wetubeerawo ne tugamba nedda ekyo tekyetaagisa naye abantu babeera n'ensonga zaabwe lwaki ndabyeko abo balaze emmotoka mwe yabadde eyo yafunye accident naye ebigambo ebibadde mu background nga bagamba nti katulabe oba bagenda musimira entaana ya district yonna kwegamba abantu tebalina bigambo biwala badde tagambwako nga omugambako nga bagambayo badde tagambwako nga omugambako nga bagambayo ale katulabe oba bagenda musimira entaana nga yenkana nga district oba ettaka lye lyonna bagenda dimuziikako katulabe oba ettaka bagenda abantu ebigambo ebiri mu background byokka bikulaga nti mu butuufu abantu babadde nga tolina okukolawo kale tolina kyosobola kukolawo ne bakunyigiriza sirika busirisi kubanga tolina wogenda omuluupa nga tolina eggulo nabadde ndaba emboozi ng'omwami anyumya emboozi former speaker olunaku olwaleero kubanga bamugyeko Anita Among nga we yamutuuza n'amugamba nti njagala ogenda otunde mu maaso ga kamera ogambe nti bawanga kuwayiriza so mu background waneeno babadde boogera ng'agamba omusajja abadde tagambwako twogera Kalangwa abadde chairperson NRM ate nno nga senior presidential advisor ebintu si byangu ono naye awedde ogw'omumwa nagwo guvuddewo ebikola bye mukoze ku bannayuganda mwe mwali mulowooza Magombe baliisaayo enguzi mwe mwali mulowooza Magombe mwasimbayo kitooke ngene ensi mujja kugikungula gwe Kalonga tosobola kufiira ku nguudo zino tosobola era gwe tosobola kufiira mu accidenti gwe musajja gwoti nti okabiza bannakayunga gwe musajja gwoti gomeza abannayuganda bannakayunga kyotabakoze nga tekiriiyo kwaba tujjukira ebyali mu kalulu kannakwedde wano ng'oleese mwana wo ekyo tetukibala bubazi ono Kalangwa atamumanyi yasobola n'okutuula ku mulambo gwe n'abaako n'afulumya ezziga naddala mmwe bannakayunga era buli omu bw'obangako mmwe mwenna muli emmere eyo kya guno omulambo mwandiguzize ne mwandimuziriridde n'ab'ekikawa kyabwe ne mubaziririre omulambo gwe musajja gwe watuukako n'oziika abantu 50 n'obaziika nga balamu gwe n'otuuka okutta omusajja omulema n'omukyusa ensinko ng'olaga yeetuze gwe musajja gwe okoze abantu ebintu betasobola kwerabira ye gwe ng'ofiira otya ku nguudo gwe ng'ofiira otya accident mwe muyina emmundu mutu abagamba mujja genda kukiwulira omu ku omu kati oyo omulala awedde ate tulinda mulala Kalangwa wawera abannayuganda ebbanja nga ne famire ejja kulisasulira Kalangwa okoze abannayuganda otulimbudde abantu ng'ensi eraba gw'otuuka otya okuziika omuntu omulamu n'omuziika nga tafudde ne n'obaziika bonna just kwagala kusigaliza mu buyinza bannange ono naye awedde kati katulinde omulala mwe musobola okufiira ku zino enguudo za Kampala musobola okufiira ku zino enguudo za Uganda kwa munange buli kimu mwakiwa enguzi mu busajja mmwe mututigomezza mu basajja mmwe mutigomezza bannayuganda gwe musajja gwe amaanyi gobadde otadde ku bannakayunga gobadde otadde ku bannamukono ng'oyinza ogamba nti gwe ne Katonda mwakola enteeseganya ng'oyinza ogamba gwe ne Katonda mwattamuka gwe mulina enteeseganya gye mwakola gwe musajja gwe olisizza abantu akakanja era lukedde nga lwamindi ne batugamba nti ne tugamba guwedde ogwo
ogwo guyingidde oyo omulala awedde katulinde omulala bannange kalangwa bwetaaga buli omu bannange mulimu enfa nga tugamba eyo kale yafudde n'enfa ennyangu bwe kasajja gwe madde musaana kufa nga muwunya bole tosaana nakufiira mu accident ne bakukomyewo nga wenna oyongobedde nga tusaadde nakwogera mu basajja mwe mukoze ebikolobero ogwo nagwo guwedde yamwe musobola okufa musiriwala ono agambye tumuwonye nti n'ogwo mumwa tuguwonye. Mulowooza lwaki abantu baba boogera ebigambo bwe bityo? Omuntu oyinza omutulugunya n'omunyigira ku kisenge, naye ate n'amaziga g'abantu gokka Mukama aba agalaba. Ng'omuntu talina kyakukoze, talina maanyi nti agenda kurivenjingako, talina ssente nti anaagenda oba akuwawaabire, buli woofiisi mwagyetooloola, naye amaziga g'abantu Mukama atuuka n'awulira amaziga g'abantu ge bakaaba. Nkugambyeko ne nkugambako nti ebintu bino byewuunyisa nti sofa mu space y'emyezi mu December chairperson NRM Owekamuli district yafa accident. Juzi waneeno ow'ekikuube yafudde accident. Kati ono ne ba chairperson LC5 njogerako aba NRM era ono wuno w'ekayunga naye wuyo yafudde accident. Oba mujjukira omwami oli ow'enakeseke naye yatogomyanga abantu, ye yali musirikale gyevuddeko waneeno naye yafa. Oba mujjukira aliwo omwami eyakaaba amaziga ng'ennyumba yonna bagisudde ku ttaka, omwami oyo yasibira ne mulago nga kimusuuseeko. So amaziga g'abantu naga times naye ng'abantu bo bawanda muliro tebalina bigambo biwoomu. Jjukira waliwo omwami oli eyafa yali chairperson bamwetanga oba Ssekibogo oba Fefeka something like that. Omwami oyo nafa, enfa gye yafaamu n'olunaku olwaleero babadde beebuuza kyekyamutta. Bamusanga ku makya wali muyembe oba ffene yanise, naye nga mukyala we agamba nti basaala n'okusaala ku makinyo, n'amugamba kagenda akole ki oba agenda asalire muzikiti. Ekyaddirira kyekyo. So ebibuuzo bibadde bingi naye nga ansa ntini, era ebyagenda okuvayo ne bagamba nti byalimu ebintu by'ettaka. Ate ono omukulu ono afudde kigambibwa nti yabadde alwana okugula binga ettaka gubadde mulimu gwe. Si byangu naye nga nze neeyongera okuba nga ndukuwa bigambo by'abantu n'abo ababadde bamumanyi n'abanakayunga bo bokka kye bayiseemu mu mikono gy'omukulu oyo. Museveni muli mu lukwe lwa kutukuba bwavu. Kati Kalwanga wuuyo afudde, abantu basaze embuzi basaze enkoko, abantu abatalina wadde kasente. Mufaaki nze nali mmanyi temufa engeri ensi gyebamalamu. Wallahi nali mmanyi temufa. Mufaaki kati nonno bonna mubabike lumu kubanga sente tetuyina. Kati abasaze embuzi n'enkoko ku lwakalangwa wayite wiiki ate obaga nti nekulayije era basale enkoko n'embuzi, wayite wiiki obaga nti ate ne mama kigatto mwagala kutukuba bwavu. Ebintu bibeera bya kaseera buseera. Abantu fe abamanya ensi nti bino bya kaseera buseera, enkwata gye tukwatamu ebintu tukimanyi nti wano tuliwo kaseera. Naye mwe abalowooza nti muyinza okubeera ba imoto, nze simanyi nakatike mulowooza ge mazima, agogo ge mazima. Naye ng'era muyina engeri gye mwejjumbiramu ettaka. Muyina engeri gye mujjumbiramu. Mwenna mulinga nga abagamba nti mugenda kwekwata poloti zeeyo gye mugenda. Ale mwenna mugenda wamu geyeena gasiya buloolo. Obiwulira nze gwange gw'okutuusaako ndowooza z'abantu n'ebyo nga bwe bitambula ebigenda mu maaso. Ono yalina kyagamba, ayogera ku mugenzi oli eyaliko chairperson gwe basanga ng'ali ku muti ne bagamba nti yeetuze, naye nga mu butuufu bagamba nti ne wansi wano we baali bagamba nti yeetugidde, nga w'otunulawo olabira ddala nga bawanise muwanike. Fefeka Sserubogo mukwano gwange
ye ya mentalinga mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Ye yandeetera okwezuula newankubadde mu ssomero natambuliranga mu layini ya leadership. Naye we kyatuuka ku nsi yange yali Ffeffekka Sserubogo. Ye yayongera okumpa oba oku-inspiringa okwagala ensi yange n'okwagala leadership. Ffeffekka Sserubogo yattibwa lwa bya ttaka ngattibwa Moses Kalangwa, omusajja ono olwaleero nga zembuyaga. Yatta mukwano gwange Ffeffekka Sserubogo ne bamala okumutta ne batakoma ogwo ne bamulippa omuguwa mu bulago ne bamuwanika ku muti mbuyese, naye nga be baamutta nga ne we baamuttira beerabira okuteekawo omuggo gwe, kuba Ffeffekka buli omu akimanyi abamumanyi nti yalina obukose obulemu, naye omuggo baagulekayo ekiraga nti baamusitula ne bamala omumuttira mu nnyumba ne bamutwala ne bamulippa ku muguwa ku muti. Ffeffekka Sserubogo yali mukwano gwange, so olwaleero wondaba nga nsanyuse newankubadde mu mutima ate mpulira nga kirina engeri gye kigguddewo ebbwa eryo. Sisanyukanga ggwe Munnayuganda eyakoowa NRM gavumenti, wabula nze mpulira essanyu ku lw'omuntu eyatta omuntu gwe nali njagala naye ng'amutta olw'ebyettaka. Ffeffekka Sserubogo teyalina buzibu na muntu yenna. Ffeffekka yali muweereza. Ffeffekka yali mukwano gw'abangi, naye mwamutta olw'ettaka. Kalangwa wamutta. Era kansuubire nti ettaka ly'owaleetera okutta Sserubogo kwe bagenda okuziika, ettaka lyobbye ku bannakayunga. Ossa enkumuliitu y'abantu ekayunga awo n'osibisa abantu nga kwotadde ne mukono kuba obadde operatingira mu disitulikiti 2. Kansuubire nti ettaka eryo lyonna bagenda ddi kuziikako. Nze mukwano gwange gwe watta yali tamanyi nakumpita linnya lyange nti Rashid, ng'amanyi kimu erinnya lyampita gali 2, Namboozi omuto ne Kawala k'ab'obutiko. Ne we yajja ku graduation yange nali manyi nti omusajja osanga anampitako ku linnya lyange, teyali mpitako. Yasigala agamba kano Kawala k'ab'obutiko nkaagala nnyo. Ne mutta omuntu eyampa ekkubo direction ey'okwongera okwagala ensi yange. So kati bw'obeera nga naawe ofudde, Katonda ajja tuwanga justice eri ffe abatalina bwogerero, abatalina mwasirizi. Iffe be muttira abaffe nga bwe tugenda mu makooti gammwe tetusobola kufuna justice, Katonda ajja tuwa justice nga bw'agituwadde olwaleero. Ate bw'anaagituwanga nja kuvangayo ku muntu wange nsanyuke nga bwe kiri olwaleero nti ndi musanyufu newankubadde mu mutima munda ebbwa lisajjuse. Kuba nze nali nasalawo nga n'ekifaananyi kya Ffeffekka Sserubogo saagala kitunulako, nga kinzijukiza bingi abamanyi Ffeffekka Sserubogo. Yali musajja nga musanyufu nnyo, yali musajja akumaakuma mu bigambo bye. Naye olw'okuba nti nno abantu nga baneeno bba balowooza nti ensi balina gikungulako makoola, baamugjawo, balaba nga teyeetagisa kubaawo. Kati naawe olwaleero Katonda akutujjiddewo. Justice has been served by the Almighty Allah. Kati nze nasazeewo kubakwasa Katonda watuwa justice, tujja kusanyuka. Mutunyigirize, naye bwe mutuuka akaseera nga nammwe muvuddewo, we shall celebrate. Musajja ono mbabuulire, gwe oba tobeera mu kayunga, toli mu sayidi za mukono, tosobola kumanya bubi bwa musajja ono. Ono omusajja abadde mubi nnyo nnyo, abadde mubi nnyo. Era kayunga erabika ye efunye ku freedom, erabika yo kati efunye ku freedom. Naye kino kibawa ekyokuyiga abantu abali mu NRM gavumenti abatulugunya bannansi.
nti wallahi temugenda kuwangala ku duniya kuno eno mugibeereko paka ne bwe nowonaaba ofudde bagenda kuziika mu fuuti 6 togenda kusukkawo osse banno n'obatta n'olowooza nti n'ogenda kubeera ku ttaka eryo obeereko paka naye gwe Katonda akututte mu kaseera buseera ekibalaga nti nno si yemmwe muyina obuyinza obusembayo ekibalaga nti no nammwe temuli nti no mugenda kubeera ku nsi mubeerewo paka musajja gwe watasse lubogo ekyasinga okunnuma ne mumala okumutta ne mugenda ne mumuwanika ku muti nti yeyeetuze omusajja omulema atasobola kwewanira nga talina muggo gwe ne mumuteeka ku muti nga n'omuntu walabira ddala nti mwamutaddeyo buteesi. Ya Allah, alhamdulillah. Owulidde oyo Munakayunga. Tugendeko ku nsonga za Anita Among, former Speaker of Parliament. Essaawa ya kakati wetwogerera ali mu hot seat. Gamubugumye kyenyinza okugamba nti gakaaba gakomba. Emmotoka yo bagitutte. Eyo yafuddeko ebizibu oba oliawo singa yagisirikira tetwandibitegedde. Ono alina kyagamba. Bino byonna bye bakulaga mbu simanyi bayiye amagye wa Anita Among, simanyi biki bali kuggwe bazanyira ku emotions zo kubanga Anita Among wamukyawa tomwagala babbi batugumbudde bannayuganda bw'olaba ekizibu kyonna ekimutuukako ogamba bugambi otyo kale naye ng'ekizibu saawa zino kibakulaga ekituuka ku Anita Among katemba bwabwe baagala bwe tuba twogera ku nsonga z'eggwanga lyaffe nga tuli mu byabwe gundi alwanagana ne gundi olondeko sayidi gwa gy'olwanira obeeraawo ng'owooza kale at least kumbe bakutwala bakuvuga. Njagala mutegeere nti ekyo kigavumenti kya katemba mungi ako mukategeere katemba mungi nga bw'okiwulira era akantu kaabwe kabakoledde sofa kati gwe munnayuganda munnankyukakyuka akyayogera ku bintu byabwe ebyo abitaddeko attention yo njagala okitegeere nti Museveni kati afuba kutudda mu maaso tubeere nga tuliyakitingira ku ekyo kyabaleese kitegeeza tujja kuba tetulina gye tulaga tujja bbeera mu ebyo batusuulire kino oluva mu kino batuteerewo ekirala batusuulire kino oluva mu kino batuteerewo ekirala kati gwe babadde batulaga nti bakutte nti bamuyodde bamukutte gwe babadde batulaga nti bamukutte saawa zino ali eri amoga osegedde naye ng'ekiboozi olwedde kyayitawo osegedde ffenna ensonga twabyogerako bamukutte bakoze biki naye nga tuli mu bo tuli mu geemu yaabwe wakati ekyo nkikubuulira bino ebya Anita Among katemba awedde emirimu Anita Among naye akimanyi era yakimanya era baamugamba nti tugenda kukuggyawo naye olina okusigala ng'ozannya bwoti nkubuulira muzannyo gwabwe wakati mwe tuyimiridde abakuba enduulu mwe bakuba tukubira muzannyo gwabwe enduulu twerabidde engeri gye battamu abantu baffe mu kalulu twerabidde engeri gye babbamu obuwanguzi bwaffe twerabidde engeri gye bakwatamu baganda baffe ne babasiba ne babateeka mu makomera kwegaba byonna tubivuddeko tuli mu bo tuliyakitinga ku bo mu bo tubeere bagezi bannayuganda ekyo kigeemu bagenza otandika okizannya nga Museveni amaze layira mujjukira okategedde Museveni ayagala nnoonya ngeri gy'akakkanyamu bunkenke buli mu ggwanga Uganda kubanga alaba ebintu tebiri kuki tebiri mu kontrolo ye ayagala kulaba engeri gy'abizza mu kontrolo ye naye engeri yokka gy'asobola obizza mu kontrolo ye ng'amaze okontrolinga midiya osegedde midiya gy'abala kati gwe yajja mu nsonga zino ng'onoonya likes bagenda kukuvuga ogende naye ffe abajja mu lutalo luno nga tuzze kulwanisa Museveni na tuzze ku making sure kulaba ng'eggwanga lyaffe tubaako ne kye tuligattako tutandika okubiraba ne tugaa eyo tetujja kgendayo tukyuse akakopo bwe kiri webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova